kati nze ddiini nze nkozesezza reasoning okudiscreditinga possibility ya Mwami Kyagulanyi okubeera omukulembeze w'eggwanga. Nze ngamba obwongo bwe tebumalaako, experience zero, okusinziira ku bizibu bya Uganda today olw'ebizibu byabwavu. Musumalire kagukuuzaamu nnyo. Okusinziira ku bizibu bya today talina bumanyirivu, teyeezimbye mu bumanyirivu obwo. Oba Kyagulanyi okyamulabira eri gye mwakubiranga nze gye mulaba kikalike mwasooka okuba abasatu. Sijja kukweka okusinziira ku bikolwa bye gye mulaba. Kubanga today toyinza butalaba patriotic direction ya Africa. Nti nno tugoba bazungu mu Africa. And is bringing them back. And your decision buli kyosazeewo okukola oli ku muzungu. Nkusuubiza nti teri ggwanga lya Africa ligenda kubakinga Mwami Kyagulanyi kulya bukulembeze bwa Uganda awo we wasooka. Kubanga ako ke kantu akatono ennyo ke yali badde alaba. Ne Dr. Kiza Besigye gwabadde agezaako okureplacinga. Olaba teyakola kintu ekyo. Bwe bajjanga ebyo bye beefuula mbu bazze wano. Naye oyo omusajja saamulabako kati ng'omaze ekyabazungu. Ate n'ogenda ositule package ey'Ebisiyaga. Oyongedde ogaya akakuuta. Sinze nkagayiza wiiki ewedde si eyasituse n'ava e Uganda n'agenda mu confidence. Omuzungu teyavuddeyo n'akwata mu ngalo ne beekuba ekifaananyi n'atwitinga. Teyawadde confirmation esembayo ddiini. Naye ddiini ngenda okubuuza ekibuuzo. Kyebuuzo nange nina ekyange. Kalica yaffe eya Buganda oba Buganda Kingdom yali teraba wa mwana oyo oba omwami oyo gye yali ajja obuwagizi era buyinza okujja nga tebulina kintu kye bwagala mabega. Abaganda baali tebakiraba. Bannaddiini bonna Abayisiraamu abasobola okuwuliziganya nawe musaali kubalwanyisa ekintu ekyo naye ate tutakwataganira weewa. Wuliriza kuba kiri kati kiri official. Era kirimu. Naye sinnawulirayo Muyisiraamu yenna yakyaza Mwami Kyagulanyi mu muzikiti ng'avumirira ekintu ekyo. Sinnawulirayo mubuulizi ow'eddiini yenna akondeminze Mwami Kyagulanyi nga yamukya. Uliriza sinnawulirayo mukulembeze wa ddiini eyakyaza mwami oyo amubuleminga lwa kintu ekyo oba abuulira bantu be nti banaye temugoberera mwami ono lwakubanga ebintu byatuleetera eddiini zibigaana. Teri n'ogwo. Buganda esirise. Mwami Bebe Kulusali kana akazannyo ka bwongo si kaabamanyi kwogera. Bwe njogera ku bamanyi okwogera, buli mwana azaalibwa atuuka ku mutendera gw'okutandika okwogera n'atandika okugeegenya ebigambo maama, taata, alwadde aki n'akanya ebigambo n'ayigira ddala okwogerera n'akula ng'ayogera. Okukula ng'ayogera tekimufuula kubeera qualified kunyumya kazannyo kano yadde okukakubaganyako ebirowoozo kubanga ka bwongo. Akazannyo kano si ggwe akalondo kabeeramu, wabula ke kakulonda okabeeremu. Era oyo yenna akayingidde nga yakalonzo kabeeramu, omuwulira bw'aba ayogera abotaabotana ng'alinga ebisejja mu matanga era ggwe bw'oli. Bebe Kulusali onzijukizza omulalu mu kyalo eyo waffe gwe baayitanga Namukasa. Namukasa teyavumanga bantu bulalu nneeyano. Mwami Bebe Kulusali osobola okumbuulira ku bipimo by'okozesa okumanya omuntu alina obumanyirivu? Kaminzaani kyako k'okozesa okupima obumanyirivu bw'omuntu Bebe Kulu ggwe nga ggwe? Bw'ŋŋamba nti Bobi Wine talina bumanyirivu busobola kutegeera bizibu bya leero. Ebizibu bya leero byaleetebwa ani? Njagala okusooka okwebaza olw'okukikkiriza nti ddala kituufu Uganda erimu ebizibu bya leero. Bwe wabanga waliwo ebizibu bya leero ebitali bya ggulu, ebizibu bya leero byaleetebwa ani? Ng'ate gw'obonga naye gwe tulabanga wa leero okireese bulungi bw'otagambye nti Uganda erimu ebizibu by'eggulu. Era Bobi Wine talina bumanyirivu busobola kumanya bizibu bya ggulu, wabula okireese ogamba Uganda erimu ebizibu bya leero. Era sirowooza nti Bobi Wine alina experience esobola okutakula ebizibu bya leero.
wano wenkubuuliza ebizibu bya leero byo byoyogerako byaleetebwani bw'abanga Bobi Wine talina bumanyirivu mu malawo bizibu bya leero ebizibu bya leero byaleetebwani kubanga tulaba gw'obonga naye yowa leero ab'eggulo baagenda ddero kireese bulungi nti bya leero then ebizibu bya leero Bobi Wine byatayinaako bumanyirivu kutakolinga byaleetebwani Museveni gw'otendereza experience naye ate teweerabira ogambye nti waliwo ebizibu bya leero mu bufunze bwe kennyini ng'omuntu okkiriza nti Museveni ye yaleeta ebizibu bya leero ate nondaga nti alina experience era talina genda bw'aba talina genda nga yalina experience ye yamutuma kuleeta bizibu bya leero awo we wali akabuuzo mwami Bebe Kulusali nkugambye kano kazannyo ka bwongo si kazannyo ka kwagala era ke kakulonda so si ggwe kalonda era ggwe bw'okeerondera nga ko tekakulonze abatera okkabeeramu ne be batera okwogereramu by'ebigambo ebikufaanana Bebe Kulusali gw'omuntu okuvayo okukola statement nti muli mu kugoba mu bazungu ate kyongedde okundaga nti oli mu kazannyo k'otategeera ak'obwongo kyongedde okwoleka obussiru bw'olwansonga otunudde mu kamera eyakolebwa Omujamani mwogobera Omuzungu oyogerera ku microphone eyakolebwa Omungereza kwogobera Omuzungu oli mu ssaati eyakolebwa Omuyitali kwogobera Omuzungu oli mu mpale eyakolebwa Omunowe kwogobera Omuzungu oli mu nkofiira eyakolebwa Omusweden kwogobera Omuzungu gw'atannatuuka yadde okuweesa yadde ekikwanso ye gwe agamba nti tetwetaaga bazungu olunaku olwaleero Bebe Cool are you sure Uganda twatuuse ku level egobaganya Omuzungu Uganda twatuuse ku level eteetaaga muzungu nga n'omuwarabu awala n'omuzungu emmundu akozesa z'abazungu nga n'omuwarabu asobola okulinnya katuuti n'avuma omuzungu nga bw'amukooyi naye ng'ekkanzu gy'ayambadde enjeru pamba abaamugatta okumuggyamu olugoye olutungibwa yali wa muzungu omuwarabu asobola okujja katuuti n'avuma omuzungu naye ng'engatto gy'ayambadde ya Muyitali mu bufunze abeera takimanyi nti akyetaaga omuzungu naye ng'ate ekituufu kiri nti abeera akyetaaga omuzungu omuntu atannafuna bwongo kusengejja be yeetaaga ne baateetaaga oyo abeera tagwanidde kuweebwa kazindaalo kwogera yadde mu miitingi y'ekika wuno Bebe Cool atagwanidde kuweebwa kazindaalo yadde okwogera mu miitingi y'ekika azze mu miitingi y'ekyalo sebo tumuwa akazindaalo namwateesezeemu ekitagenda kusoboka Bebe Cool wagambye nti Bobi Wine akolagana n'Abasiyazi era temugenda kukkiriza bazungu kuleeta wano mize gya Busiyaga temugenda kukkiriza muzungu mmwe gwe muli mu kugoba kuleeta wano mize egy'Abasiyazi naye nga weerabidde nti n'omusirikale wa saiti akukuuma omusaala gwe gusasulwa gavumenti ya Bungereza toyina magezi bino tobitegeera kazannyo ka buki ka bwongo nga ne ssente ze bakuwaako ezirabirira awakaawo ojja kwesanga obumu ku bayambi abazungu bwe bawa Museveni kwe bakumenyera obukadde 10 buli mwezi kubanga nawulira nti baakuteeka ku musaala Bebe Cool omuzungu bw'eba mmeeza nga Uganda mmeeza omuzungu ge magulu emmeeza ye bagitemako amagulu ebeera tekyasobola kuyimira naye bagitemako okugulu oku Uganda bw'eba mmeeza omuzungu ge magulu omuzungu yagiwaniridde era gwe tomanyi ekonome yo omuzungu agicontributingako ssente mmeka buli mwezi ekonome y'ensi yo tonna kitegeera omuzungu ssente mmeka zaateekako omwezi okutambula ekonome yo era tomanyi omwaka mu bajeti y'eggwanga Uganda omuzungu agisapootinga ne ssente mmeka ovudde eri nejjovuuli olikubimbye bimbye wenna bannange tugoba abazungu onaakomyawo bazungu tukoya abazungu onaakomyawo bazungu naye ng'atudde emmotoka gyajjiddemu ya muzungu akoya abazungu
Esati gyayambadde ya muzungu akoya abazungu. Kamera mwafulumiza ebigambo bya abazungu akoya abazungu. Omukutu kwe bigenda okugenda gwa abazungu akoya abazungu. Microphone kwayogerera ya abazungu akoya abazungu. Tonnatuuka ku capacity ekoowa muzungu. Lwakuba obwongo bwo bunafunye kino okukirengera. Gowoza kimu nkoyo omuzungu bagenda kutuleetera emize gy'Ebisiyaga wano naye ng'ekifaananyi kiikyo. Ekyo ekifaananyi Bebe Cool yali nani? Ate Bobi Wine okumuleetera abasiyazi. Ekyo ekifaananyi Bebe Cool yali nani? N'alirowoozezza nti Bebe Cool mu kutya okumuleetera abasiyazi ate okwonoona abaana b'eggwanga nga mu baana b'eggwanga mwe muli n'abaana ababe baazaala. Bebe Cool yeewakankulira omusiyazi nga tamusanze ku street nti banyumizeemu eyo muwagizi. Wabula n'amusitula n'amuleeta awaka mu baana be ng'asibye enviiri yenna yeemodola era ng'afaanana kikazi. Gwe abaana ab'omu maka wali obasiigira kifaananyi kikwolwo. Bw'abanga Bobi Wine akolagana basiyazi b'otayinaako na Bwiino abatavangayo confessing omanyi nazzi kuno nga buli mweru tumuyita muzungu n'omweru w'okukyalo nga musobola omuyita omuzungu ne Namagoyi nga mumuyita muzungu ng'era bw'aba ayita muga omuzungu kati Bebe Cool ye buli mweru amuyita muzungu. Bwe kibanga buli mweru abeera musiyazi ye buli mweru amuyita musiyazi. Bwe kibanga buli mweru abeera musiyazi ono omuddugavu eyeerangirirako edda obusiyazi yali akola kimmakaago. Yali agenda kugamba ki abaana bo? Wali obasiigira kifaananyi ki? Era mukwano kyogwo ogw'enjawulo ogwamutuusa okuba nga tagwanidde na ku miitingibwa ku street wabula ng'agwanidde ku miitingibwa mu makaago. Olabye weweekubye omusumaali mu ngatto. Mmwe bennyini mmwe aboonoonye eggwanga kubanga toyinza kukwata musiyazi omutwale mu makaago. Omusiyazi bw'abeera mu community oba kiba yaddeyaddeko naye mu makaago kubanga ggwe bw'onyweza ebyokwerinda by'amakaago. Abaana bo n'obakuliza ddala bulungi nga bakimanyi nti Ebisiyaga kikyamu. Abaana bo be bagenda okugenda batereeze community abasiyazi bulijjo gye bali. So si community kujja kutereeza makaago. Nkiddamu Bebe Cool. Abaana bo amakaago ge galina okutereeza community. So si community kutereeza makaago. Era amaka we gawaba ne community ewaba. Naye ate community weewaba amaka tegawaba. Bebe Cool mu makaage yennyini gye yayingiza Ebisiyaga ebingi ennyo. Ebisiyaga ebingi ennyo bigenda kujja mu community nga bisinzidde mu maka ga mwami Bebe Cool Sali. Nga bisinzidde wakaawe akugamba agoba basiyazi mu Uganda mbwe kimugobya abazungu lwa nsonga basiyazi. Naye nga bakwano b'essaako emwetoolodde ate y'abasiyazi ne weebuuza omusajja Omuganda nga bwe yeeyita Bebe Cool Sali amanye ennono amanye ebyobuwangwa ng'akimanyi nti Ebisiyaga kivve omusiyazi yali akola kimmakaago. Wali olabyeko ku musiyazi ali mu maka ga His Excellency Bobi Wine? Obadde okimanyi nti gwe wapangira empapula Kim Love Black okugenda e Bulaaya yeetundireko mu ddoola nga teyeevunze? N'omujja wano abakuba essasi ku nnyuma ne bagaba $5,000 ng'omwagaliza kisinga agende bamukuba essasi ku nnyuma bamukwatira eddoola eziwerako $1,000 $1,000 bamuwe. Gwe wennyini gwe wamupangira essaawa eno ye ggwaje gyembukana atalabanga ku maka ga Bobi Wine nti waliyo omusiyazi n'omu agenzeeyo nga gwe yatwala omusiyazi mu makaago gwali wano agyegyembukana. Era abaana bo tugenda bateekako eriisa ejjogi mu community kubanga baaliyonoona ekitundu, baaliyonoona abaana baffe. Nkugambye amaka ge gatereeza community so si community kutereeza maka. Naye Bebe Cool kaakano gw'okakasa abaana b'abaalaba ku basiyazi maka gaabwe nga batudde ne dadi waabwe beekutte mu kiwato beekubye ekifaananyi banaddamu okulwanyisa Ebisiyaga. Era nsigo ki gye basiga mu baana bannaabwe eyo ku masomero nti Ebisiyaga bikyamu nga balaba dadi ewaka ku nkya ne mu ttuntu
atiitiza Musiyazi kubanga Bebe Cool bwakutwala ewakaawe kitegeeza akwagala nnyo ate abeera akwagalira ddala. Bebe Cool beba abantu b'oyagalira ddala. Kaakati oli wano ojejembuka na Bobi Wine tugoba bazungu aleeta bazungu tugoba Ebisiyaga. Gwe wennyini obwongo bwo baabusiyaga. Ne bagamba tewali muntu muli wa Ebisiyaga mu Uganda nga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Museveni asiyaza obulamu bw'Abannayuganda. Museveni asiyaza obwongo bw'Abannayuganda nga Bebe Cool nga mubatwalidde. Mu kusiyagibwa obwongo kyova olaba kaakati banuuka n'ebiwagu. Naye ng'ebiwagu bye banuuka nabyo babiwagudde ku nkote yaabwe gye beerimira Uganda. Bebe Cool ogamba ogoba bazungu kubanga bagera leeta emize emibi mu Uganda. Naye ate mutabani we omukulu Alan Hendrick Sali ali mu rehab akabanga kaamukuba. Nakyogera kaawo kyebuvuddewo ne bagamba mutabani wa Bebe Cool ali mu rehab. Yanywa enjaga n'emulinnya ku bwongo. Obwongo bwe tebugisobola ne bamutwala mu rehab. Oba bwali bugisobola naye ng'alabika yanywa nnyingi nnyo. Oyo yajja mu bantu n'atandika okuvuma gundi tasaanidde munyi wa njaga, gundi tasaanidde akolana n'Ebisiyaga. Kyokka nga buli kyavumiramu abantu mu maka ge ye baana baliwo. Ntaddewo akakadde kamu bagenda kansondera. Bebe Cool bw'ojjayo omwana w'enkya Uganda n'emulabako. Tusonzeeyo akakadde kamu Bebe Cool enkya bw'ojjayo omwana wo Uganda n'emulabako. Tosobola kumuggyayo lwansonga ali mu rehab yanywa nnyo enjaga bulijjo gy'ovuma abantu. Anti King Saha ayina ekitone naye kigenda okwonoona King Saha bannayikamba buulire omwana anywa nnyo enjaga nga mu maka go olemeddwa okutereeza amaka go oli ku kyalo. Tosobola kujja ng'oyagala kwesimbawo ku bwa ssentebe mb'otereeza ekyalo ng'abaana bo be babba ebifene ku kyalo. Abaana bo be bagwira enkoko z'abantu. Abaana bo be babba embizzi ku kyalo. Ng'abaana bo be bakwata abakazi. Abaana bo be banywi b'enjaga. Ogenda ttereeza kyalo kyani. Ogenda ttereeza kyalo kyani. Kati Bebe Cool mutabani wa akabanga kaamukuba ne bamutwala mu rehab. Sabo naawe ozze owe public opinion ku kintu kye kimu ekyatwaza omwana wo mu rehab. Mukwano gw'Omusiyazi yajja mu makaago naye ozze okozese effumu ly'okusiyaga okusanyawo His Excellency Bobi Wine. Nkuwemye essaawa eno Bobi Wine ne booga nti mulogo, ne booga nti musezi, ne bw'ojja n'ebijingi ye yatta omuntu eyo mu myaka gy'edda, ne bw'ojja noga yakola bw'ati. Essaawa eno buli ky'oyogera ku Bobi Wine kitwongeza kumwagala. Buli ddagala lyofuuyira Bobi Wine limukazi asaanewo ate mwana tuliringa ekigimusa lyongera mujinjimusa bujinjimusa. Omujamaika wagambira nti when Jah bless nobody curse. Ono omwana yali blessed. Kyova olaba yaweesebwa ng'ekiso ekisala ennyo. Ekisa ekisala ennyo kiweesebwa mu muliro omukambwe. Bobi Wine byonna bye yayitamu twabimanya naye bye bimufudde omuwagavu, bye bimufudde ekisa ekyogi. Kakati tokyasobola bimukubisa kubanga yoyo Gerard waffe gwe tumanyi ate twamulonda tumulaba ne tulekawo mmwe. Ate nabagamba buli lwogezaako okukakkanya His Excellency Bobi Wine, buli lwogezaako okumulaga nti tasaanidde obeera ovumye Museveni. Kale katukkirize Bobi Wine tasaanidde. Naye gwe bwe kiba nti abantu batuuse n'okukuteeka ku muntu atasaanidde abajjewo kitegeeza ate gwe obeera kivumo. Kibanga obote Abaganda be baamusikiza embwa. Singa Omuganda akusikiza embwa kitegeeza ate gwe obadde wambwa nnyo n'okusinga embwa gye bakusikiza. Bobi Wine bw'aba ddandala ate kitegeeza Museveni ddandala nnyo, gwe ate ddandala ajja ate abantu ne bamukyuzinga ne balekawo. Gentleman munnanga abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira Bebe Cool. Abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira. Musajja mukulu atunudde mu kamera awaana Uganda bweri amatoobuta, naye ate Uganda y'emu n'aga Museveni yagisaana era tewali mulala agisaanidde. Naye ng'ate mabegako agambye
erimu ebizibu bingi Bobi Wine byatasobola talina bumanyirivu bikola ku buzibu bw'atudde kyokka nga atuddewo tudde yoyo gwabonga naye era gwagamba nti alisted kakati omukwatirayo obujjega n'omuga nti Bebe Cool obwongo bwo bwakwata bbalaafu Uganda gy'oli mu kuwaana nti oyagala era okubaganya bazungu naawe kennyini otya n'ogikolera mu vidiyo imagine gw'olaba afuna ssente mu state otya okukolera vidiyo mu Uganda ng'okiraba tejja ttuuta n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya wakamala emyaka emeka nga tokwatira vidiyo mu Uganda ng'ogenda mu bazungu bali boogobe ewammwe sebusiru bwanjoka ntanyinibo butanyiniyo ojja nti ye n'alama kati Bebe Cool alinga yennyini omuntu ali mu kutema omuti ate kwatudde tonnatuuka kapasite ekowa muzungu nga ne Uganda gy'ogamba efumbekeddemu emirembe mingi mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yaleeta mwe bakkubira amasasi naye weewunye simu wawonera era wasiyagguka ogenda mu Amerika mu bazungu abo boogana His Excellency Bobi Wine okubasisinkana ne bwasisinkana omuzungu omu Musiyazi weerabidde nti abazungu beebagaba empeke beebagaba ebyobujjanjabi ebirungi naye ggwe mukirabira mu perspective emu Musiyazi bagenda kwonoona Uganda gy'ogamba entereevu mwe bakkubira amasasi ekyakkubya amasasi butereevu bwa nsi yo Uganda eyo ye Uganda gy'oyogerako mwami Bebe Cool entereevu mwe bakucomera amasasi bakucomeremu amasasi nga mwe muli ne solution katugaye mwe muli ekirwadde naye mwe muli eddagala walinnya nnyonyi nga Museveni akugulirira osobola okulekawo ne kitaawo we yeesimba oddizibwa amagulu goba osanga tewali mukyamu kubanga asiika obulamu tassa mukono wadduka ogenda mu bazungu boogoba mu nsi yo kati bo bali kugoba mu yaabwe mujjanjabirwa nti n'abaana ababo babazaalidde eri tebabazaalidde mu nsi yo Uganda gy'owaana n'abaana ababo babazaalidde mu bazungu era balina obutuuze oba osanga citizen by birth mu ggwanga lya Bungereza omulala Amerika abalala Amerika kati bali boogobaganya ate baganda b'abaana bo era be ba godfather b'abaana bo era be ba next of kin actually golina muganda waabwe kubanga naye wabazaalira baganda baabwe munnange nno walibanga ekiyumba ky'ozimbula kanyonyi ggwe ate mwe muli amajigo g'obiika ddala Uganda yatuuse ku mbeera egamba nti tusobola okwemalirira tetukyetaaga buyambi bwa muzungu era gwe buuzaayo bannayuganda nti okukolera mu kampuni y'omunnayuganda n'okukolera mu kampani y'omuzungu otwalako eriwa gwe babuuze bannayuganda ab'enjawulo oba kebera kampani zonna eziri mu Uganda oggyemu ez'abannayuganda bantakke baani then tutunuulireko mu z'abazungu abatali bapineeti njogera ku bazungu abatuufu olabe baliwo abasinga okufa ku mukozi omusasula ssente nnyingi omuwaayo ka allowance omuwaayo ka liivu ng'alwadde n'okumuwaayo ka holiday oyo abeera muzungu munnayuganda okola kalamba consecutive Monday to Sunday consecutive week number ate nga akasaala ko tekeeyongeddemu tewali medical insurance tewali allowance tewali leave sick leave tewali mukyala wange azadde bannaye nsaba ka leave tewali ki kakati gwe sooka obuuze omuntu yenna gw'olaba eyo okukolera mu ya munnayuganda n'ey'omuzungu okolera mu yanajja kugaamu ya muzungu kitegeeza nti olaba mu kampuni omuntu ajulirira omuzungu ne mu by'obukulembeze nze singa ombuuza okufugirwa munnayuganda essaawa eno n'okuddayo mu mikono gy'abazungu nzirayo mu gy'omuzungu gwate South Africa gye baatakyenda ena gitunuulire ne mmotoka eweesa mpya nammwe mwapangayo mukira motors omanyi mmwe temwawula manufacturing ne assembling bwe mwapangayo ne mugaa Uganda etandise okuweesa emmotoka yingini eyo mwe bagiweesezza yavuddewa ebbaatiri mwe bagiweesezza lyavuddewa tanka y'amafuta yavuddewa emitto okakasa gyavudde mu ppamba ya wano mupanga Uganda we are good in assembling nga bamakanika
but we are not good in manufacturing. Tugende ku by'obujjanjabi. Bebe kulu bw'olwala nga balina kujjanjabya mu Uganda ku musawo omuzungu n'omunna-Uganda oyagala kaaliwa. Musawo omunna-Uganda akoboggoka kati bwekirine mu by'obukulembeze. N'omukulembeze munna-Uganda oba omufuzi munna-Uganda aba yeemanye ebbogga aba yeemanye eryanyi era teyeefiirayo. Kyova olaba abazungu baatuwa obwetwaze nga tebannatusomesa kwetwala. Ggwe muntu kigwa obwetwaze ng'enguudo enkole kilomita bwe ziti. Baatuwa obwetwaze nga tetunnatuuka kwetwala ate nga tebatusomesezza obwetwaze kye kiki. Kyova olaba gye baasemba okuva South Africa democracy yabukalayo, enkulaakulana yabukolayo, amakolero agali mu bazungu n'ewaabwe gye lwa nsonga baba tabatuusa okwetengerera naye ggwe anaaba muzadde waawo ate omwana akyayonka nti tambula. Ye Uganda ye batyo baatukola. So mwami Bebe Cool ne kawo mentality yo mbadde nkusaba omuleko. Mpozi video eyo yabadde nnene. Nkuwadde ennaku 10 nga buli lunaku nzijja okulifutinga gasiyawo kubanga gasiyawo ate agenda mu matu g'abaana baffe. Ayinza okutwonoonera n'okutuugulaliza abaana baffe. Ende mu bizibu bya Uganda nakugamba abantu b'emize gyabwe tebaliimu. Nze nnonoze okwogera ku mize gy'Ebisiyaga bye mukola with option with choice. Ti Bebe Cool asobola okulekawo omusajja omulungi nga nze Yekolera omulongo we yamukoleranga emirimu emirungi okukyalako ewe. N'ayita Musiyazi yali option. It is an option. Gwe baani b'osalawo okwassociatinga nabo. Naye tulina omuze omunene ogw'obutemu ng'ate it is not an option. It is not a choice. Obeera awo ne bajja ne bakuwamba. Full figure nayimirira ku TV n'agamba nti yawagiranga Bobi Wine nga bwala Museveni ng'ayitawo ng'awanika ekipande ky'omuntu we. Bobi Wine baamusalako omutwe. Mugende mpola ku gavumenti. Oli baamusalako omutwe. Then oyagala nneme kutunuulira ekyo eky'okutta bannayuganda. Ekyokubattisa emmundu, ekyokubattisa obutwe, ekyokubattira mu makomera n'ekyokubattira mu malwaliro gy'otateeka ddagala. Nze Yekolera tonga ntunuulira Ebisiyaga nga nazaala abaana era nga bamanyi bo bennyini n'engeri gye nnabazaalamu bagoberere ekkubo lyange tebagoberere erya community kubanga nakugambye amaka gange ge gasalawo community y'enkya so si community y'enkya kusalirawo maka gange. Ngenda kukuba episode 10 mu video gye wakoze n'eddiini Lubowa Sava. Nze Yekolera Itongwa.